Weewaawo ntendereza Kristo era neebaza Katonda olw'ekirabo eky'obulamu kyawadde ggwe wamu nange mu kubanga kyasobola okwatula nti Yesu ye Mukama. Nga bulijjo amanya mazima kene era nkulamusaako gwena muganda wange mwannyinaze. Twala akadde okubanga weeyongera n'onyiikira mu nsonga. Ekitiibwa n'ettendo kiweebwe Mukama Katonda waffe akusobozesa wamu nange okubeera nga kyasobolera ddala okwatula nti Yesu ye Mukama. Olunaku olwaleero tugenda kubanga nate era tweyongerayo mu ssomo lyaffe mu masomo ge tugenda mu maaso n'okubanga tugendera ddala mu maaso n'okuyiga okuviira ddala mu kitabo kino ekiyitibwa eky'Abeefeso. Essuula tukyali mu esookera ddala era olunaku olwaleero tugenda kuba nga tutunuulira essuula esooka olunyiriri olw'11 wansi w'omutwe ogugamba nti mu kuteesa kwe. Era njagala ntandike nga nsoma olunyiriri olwo lwe tugenda okuba nga twekkaanyiza ddala okubaako ensonga enkulu ze tufiirako nnyini ddala. Bwe lutwe lugamba, Mwoyo naffe mwe twafuukira obusika bwe, twayawulibwa edda mu kumalirira kw'oyo akoza byonna nga bw'ayagala mu kuteesa kwe. Kati naawo we wali ensonga enkulu gye njagala tubeere nga tutunuulira. Jjukira olunyiriri luno teluyimiridde ku lwalwo, naye luzimbibwa ku ezo ennyiriri 10 ze twalabako mu masomo amalala. So waliwo ebintu bya mirundi nga 6 bye njagala tubeere nga tufiirayo ddala okuba nga tunyweza mu lunyiriri luno olw'11 tubeere nga tubinnyonnyokera ddala bulungi. Ekisooka ddala tugenda tutunira ku kye tuyita mwoyo naffe. Ekyo ekisooka ddala mwoyo naffe. Ekyokubiri, twafuukira obusika bwe. Ekyo kyekyokubiri, naye wansi w'ekyo twagala tubeere nga twekkaanya ebintu bingi nnyo. Wansi w'obusika tulina ebintu bingi nnyo bye njagala tubeere nga tutunuulira, omuli ensonga egamba nti obusika kye ki, ensonga ey'okubiri, obusika buno tubujja kwani, ensonga endala ekikula eky'obusika bwaffe, ensonga endala engeri ey'obusika bwaffe, ensonga endala ebyawandiikibwa bikakasa obusika bwaffe, ensonga endala abantu ki Katonda balondedde obusika buno, ensonga endala obusika bwaffe mu Kristo ki kye butegeeza. Then olwo tulyoke tubeere nga tuddayo mu kyawandiikibwa kyayini okulaba ensonga ey'okusatu nayo gye tujja okuba nga tunywereza ddala, ensonga egamba nti twayawulibwa edda. Ensonga ey'okuna yeeno wammanga mu kumalirira kw'oyo. Ey'okutaano y'ensonga egamba akoza ebintu byonna. Ensonga egy'okubeera nga yeesemberayo ddala y'ensonga egamba nti nga bw'ayagala mu kuteesa kwe. So bye byonna ebintu 6 bye njagala tubeere nga twekkaanya mu budde bwe tuyina, era nga ngenda gezaako okuba nga ntambula mu bwangu. So awuliriza, nsaba obeere nga owuliriza wamu n'okufaayo okw'amaanyi ddala. So tutandike nga tuddamu okusoma ekyawandiikibwa. Engeri gye nkolamu ebintu bino gwena agenda mu maaso n'okuba nga ogoberera, nsaba ebeere ku ngeri naawe gy'olina okuba nga oyiga okwawuzaamu ekyawandiikibwa bulungi. Ebibuuzo bino bingenda mu maaso n'okuteekako amaaso n'omulaka. Bw'oba osoma gw'obiraba, bw'oba tobiraba osanga oba tokola ki? Teweetegereza bulungi. So faayo, kijja kuyamba okuba nti bw'oba osoma Bayibuli naawe otegeera ddala obukulu obwaki obw'ensonga. So tutandike nga tusoma olunyiriri nate. Mwoyo naffe mwe twafuukira obusika bwe, twayawulibwa edda mu kumalira kw'oyo akoza byonna nga bw'ayagala mu kuteesa kwe. So ensonga esookera ddala gye tuyita mwoyo naffe. Bwe tugamba mwoyo tuba tutegeeza oba twogera kw'oyo Katonda omuntu. Oyo ali 10 ku kinnaakyo Katonda, ate ali 10 ku kinnaakyo omuntu. Omuntu oyo si mulala we twogerako ye Mukama waffe Yesu Kristo. Pawulo agenze mu maaso n'okuba nga addinga n'okuba nga
amwogerako n'okwatula erinnya lye, otutegeereza ddala obukulu obw'ensonga. Lwaki? Nga bwe twalaba luli mu Befeso essuula ey'okusatu olunyiriri 11 Bayibuli etulaga nti ebyo byonna Katonda by'ateesa okukola abituukiriza okuyita mu Kristo Yesu. Wamu ne Bakolinso ekyokubiri 2 egamba nti ebisuubizo bya Katonda byonna biri weewaawo era amiina mu Kristo Yesu. Ate ensonga eya Kristo Yesu mu kuba nti muntu omu naye nga alina ebikula bya mirundi ebiri nti Katonda ate muntu. Omuntu yenna singa akola ensobi n'abeera nga tategeera ebikula bino ebibiri ebiri mu muntu omu, omuntu oyo tusobola okugamba nti si mulokole. Oba omuntu oyo tusobola okugamba nti teyasomesebwa bulungi. Ebikula ebibiri bino ebya Kristo bikulu nnyo bya kubeera nga bifiibwako, kubanga ye nga Katonda yasobola okubeera nga akola omulimo obulungi ku lwaffe, ye ng'omuntu najja n'akola n'atukiikirira. So ayina mu ye ebikula bibiri naye nga biri mu muntu omu. Obwo buziba ffenna bwe tasobola gamba nti tunnyonnyokera ddala bulungi, ne Bayibuli bwetyo bwegenda mu maaso n'okumusomesaako. Ensonga endala gye tulaba mu eyo nnyini esookera ddala bwegamba nti mwoyo tumaze okiraba naffe. Bwe twogera ku bano Bayibuli beeyise naffe y'enjogera ey'owamu. Enjogera eno ey'owamu teyina bantu balaba ensongako wabula abo abalonde ba Katonda. Betwalaba mu Befeso 3, betwalaba mu Befeso 4, betwalaba mu Befeso 5, betwalaba mu Befeso 6, betwalaba mu Befeso 7 abaanunulibwa olw'omusaayi gwa Kristo Yesu era basonyiwa ebibi byaffe, betwalaba mu Befeso 8 nga bagenda mu maaso n'okuweebwa obugagga obw'ekisa kya Katonda mu magezi gonna n'okutegeera. Ate era be bamu betulaba mu lunyiriri luno olw'okumeka olwa 11, olunyiriri luno olw'11. So abantu bano si balla be balonde ba Katonda abo Katonda kitaffe be yazaala omulundi ogw'okumeka ogwokubiri, be yagenda maaso n'okusobozesa okuzaalibwa omulundi ogwokubiri okumufuukira abaana nga Peetero ekisooka 3 okunga kw'otadde ne Befeso 5. So ensonga ey'okubiri ey'okubeera nga nayo tufaayo okuba nga tuginnyonnyokera ddala bulungi y'ensonga egamba nti twafuukira obusika bwe. Bwe twogera ku nsonga eno okuba nti twafuukira obusika bwe, kikulu nnyo okutegeera nti abo bonna abalonde ba Katonda, abaami n'abakyala abava mu mawanga ag'enjawulo, mu nnimi ez'enjawulo, mu bika eby'enjawulo, mu bantu ab'enjawulo, abantu bano si baakufuna bufunyi, tebagenda kufuna bufunyi busika, wabula ekyawandiikibwa kiraga nti no baafuna dda olunaku olwo lwennyini lwe baatuula nti Yesu ye Mukama, nga bamaze okwenenya ebibi byabwe baba bafunye obusika obwo. Naye oli asobola okwebuuza, bwe twogera ku busika tuba tutegeeza ki? Bwe twogera ku busika tuba tutegeeza ekikolwa eky'omuntu okusikira ekintu. Ekikolwa eky'omuntu okusikira ekintu. Mu bulambulufu obw'ensonga, Bayibuli eyogera mu kuba nti twafuukira obusika bwe. Obusika obwogerwako kwe kuba nti tuyina omugabo gwe twafuna mu Kristo Yesu. Tuyina omugabo gwe twafuna mu Kristo Yesu. Awo ate era omuntu wasobola okubuuliza ekibuuzo ekirala ekigamba nti muntu ki gwe twafunako obusika? Ssebo ne nnyabo tutegeere nti bwe twogera ku lulimi luno olw'obusika, ebbanga lyonna abantu bagenda mu maaso n'okusikira omuntu oba okufuuka abasika eri omuntu oyo aba afudde, ne basikira oyo aba afudde. Naye bwe tuba tutunuulidde ebyawandiikibwa, Bayibuli nga bwegenda mu maaso n'otulaga tikuffe abaalokoka buno obusika Bayibuli bweyogerako mu Befeso 1:11 si busika bwe tujja ku oyo omufu. Buno obusika tubufuna ku Katonda omulamu, Katonda oyo w'amaanyi agamba nti ndi kyendi, oyo aviira ddala okuviira ddala mirembe n'emirembe, atalina ntandikwa newankubadde ekkomo, nga Zabbuli 9:2 bwe munnyonnyolera ddala obulungi okunga kw'otadde ne Yokaana 1:1 paka 4. Mu ye mwe mwali obulamu, ye yeebeezaawo ate yatonda ebintu byonna,
talina kyeyeetaaga, talina kimubeezaawo, ye yeebeezaawo. Ffe ffenna tuli okululwe naye ye tabeerawo ku lwaffe. So eyatutonda yatubeezaawo ate era y'ensibuko eyaki ey'obulamu. Era omuntu asobola okwebuuza nti tusobola kutegeera tutya ekikula kino eky'obusika bwaffe? Kikulu okuba nga tutegeera, twogera ku kikula eky'obusika bwaffe, Bayibuli egamba nti obusika bwaffe okusinza ku Peetero ekisooka essula esooka onyolo okuna Bayibuli eraga nti obusika bwaffe bwa mirembe na mirembe. Obusika bwaffe bwa mirembe na mirembe. Era kakulu nnyako ka kutegeera nti no si bwa kiseera, kubanga olwo omuntu okugamba nti omanyi ki nti tujja kubeerawo emyaka nga 1000, emyaka 1000 gimala ne gigwa, tujja kubeerawo emyaka obukadde bumala nekola butya ne buggwawo. Ne bwe twogera ku mirembe n'emirembe kitegeeza ekintu ekitaliko komo oba okuvunda oba okwonooneka. Era ekibuuzo kirala kisobola okuviira nga kigamba nti obusika bwaffe buli mu ngeri ki? Oba tusobola bulowoozaako mu ngeri ki? Mufunze ssebo nenya bawuliza, bwe tuba tulowooza ku busika bwaffe tusobola okugamba nti no obusika bwaffe bwa kwesiima, bwa ssanyu oba okwesiima. Kuba Bayibuli etulaga mu Peetero ekisooka 1 nti buli mu ggulu eyo wagenda okubeera ki? Okwesiima. Ate era bw'oba otunuulidde ku bikolwa 25 Mukama waffe Yesu Kristo yennyini ayogera nga alaga kiraba nkola ebintu byonna okuba nga bijja, ebikadde byonna bigenze. Wandiika ebigambo bino okuba nga bya mazima ate biki? Byesigwa. Ekibuuzo kira omuntu kyasobola okwebuuza ku busika ky'ekibuuzo kigamba nti ebyawandiikibwa bikakasa obusika bwaffe? Kubanga oli asobola okugamba nti tukakasa tutya nti Befeso 1:11 kyegamba kyekyenkomeredde. Bayibuli ennyonnyolwa Bayibuli. Era ekyokulabirako ekisookera ddala njaga tutandike nga tutunuulira ebikolwa eby'abatume essuula ey'okumeka eya 26 olw'okumeka olw'18. Pawulo obuvunaanyizibwa bwali bumuweereddwa bwe buti Mukama waffe yagenda mu maaso n'okuba nga abunnyonnyola nga mugamba nti yali amutuma eri abantu be wamu n'okumununulamu abantu Abayudaaya wamu n'okumutuma eri bannagwanga. Olw'18 n'amugamba nti onaabaggulawo amaaso gaabwe era banaakyuka okuva mu kizikiza ne badda mu kitangaala, okuva mu maanyi aga Sitaani ne badda eri Katonda, okufuna ekisonyiwo eky'ebibi byabwe n'obusika wamu n'okusaanyizibwa okw'okukkiriza mu nze. Kati kino kikulu kyakubanga kitegeerekeka nti abo bonna abagguddwawo amaaso gaabwe ag'omwoyo ne babeera nga bagiddwa mu kizikiza ne bateekebwa mu kitangaala, ne babeera nga bagiddwa mu maanyi aga Sitaani ne bateekebwa eri amaanyi ga Katonda, ne babeera nga basonyiddwa ebibi byabwe. Era Bayibuli etugamba nti beebo abantu beebamu abafuna obusika era abali ekitundu kwabo abaasanyizibwa olw'okukkiriza mu Kristo Yesu. Atannaggulwawo maaso ge oba alyesanga amaaso ge tegaggulwawo n'abeera nga teyagibwa mu kizikiza n'ateekebwa mu kitangaala, n'abeera nga teyagibwa mu maanyi aga Sitaani n'aleetebwa eri amaanyi aga Katonda, n'abeera nga ebibye tebyasonyibwa, omuntu oyo talina busika era omuntu oyo tali kitundu kwabo abaasanyizibwa olw'okukkiriza mu Kristo Yesu. Bayibuli eyogera ku ki? Ku busika bwaffe. Bw'osoma bikolwa batume essuula eya 2 olunnyiriri olwa 32, Bayibuli Pawulo bwe yali ali mu kitundu eky'Abefeso mu biro ebyo nga ayogera okwogera kwe okusemberayo ddala ku mulundi gwe ogwegusemberayo ddala okuba nga abeera n'abantu bano aba mu Efeso, ebigambo byayogera nabyo bikulu. Yayogera nabo bw'otunuulira 2:32 yabagamba nti mbawaayo eri Katonda n'eri ekigambo kye eky'ekisa ekyo kisobola okubazimba wamu n'okubaweesa obusika mu abo abatukuzibwa. Ssebo ne nnyabo awuliriza, Bayibuli bw'etyo bw'esomesa nti abo bonna aba Kristo Yesu baweebwa eri Katonda n'eri ekigambo eky'ekisa kye ekyo kisobola okubazimba ate era ekibaweesa kye tuyita obusika wamu n'okubeera nga bakola batya? Nga baayawulibwa. Abantu be bamu abo be tulaba wano mu Befeso 1:11 era tulabira ddala ne Bakolisaayo 1:12. Bayibuli enyweza ensonga eno ey'obusika
Abakolosaayi 1:12 bw'eti bwegamba nga muwaayo okwebaza eri Kitaffe oyo yabasaanyiza okugabana mu busika obw'abatukuvu mu kitangaala. Twali tetusobola kwesaanyiza, Kitaffe yatusaanyiza okubeera nga tugabana mu busika obw'abatukuvu mu kitangaala. Ndowooza era olabye abantu bano abatukuvu bali mu kitangaala, abatukuvu tebali mu kiki, mu kizikiza. Abatukuvu tebali wansi w'amaanyi ga Sitaani, bali wansi w'amaanyi aga Katonda. Ssebo ne nnyabo abawuliriza, eyo y'enjiri. Obusika bwaffe Bayibuli yabusongako edda n'edda kubanga Katonda bwali mu ye, bwali mu Mukama Katonda waffe yabuteesa edda nga tebunalabisibwa mu mubiri. Bakolosaayi 3:24 bw'eti naye genda maaso n'enyweza n'egamba nti nga mumanyidde ddala nti okuva eri Mukama munaafuna obusika ng'empeera yammwe mu kuweereza okwa Mukama Kristo. Ekyo kikulu nnyo kyakutegeera nti okuweereza kwaffe kujja n'empeera. Empeera eyo Bayibuli egamba waliwo obusika obutulindiridde, waliwo obusika obutulindiridde. Ensonga lwaki bino binatuzaamu maanyi kuweereza. Tetuweereza nti ekiruubirwa tutunulira nnyo ekyo, naye ku mulimu Mukama waffe gwe yatukolera bwe tutamuweereza tubeera abantu ba ngeri ki oba bannabaki. Bw'oba osomye Tito essuula ey'okusatu, Tito essuula ey'okusatu olunnyiriri lw'omusanvu enyweza ensonga eno ng'eraga nti nga muggiddwako omusango olw'ekisa mulyoke mufuuke abasika okusinziira ku ssuubi ery'obulamu obutaggwaawo. Ekitegeeza nti abo bonna abaggyibwako omusango olw'ekisa kya Katonda baggyibwako omusango olw'ekisa kya Katonda bafuuke abasika. Abataggiddwako musango olw'ekisa kya Katonda tebasobola fuuka basika era tewaliwo ssuubi ery'obulamu obutaggwaawo. Naye eri abo abalina essuubi ery'obulamu obutaggwaawo baggyibwako omusango olw'ekisa kya Katonda balyoke bafuuka baki abasika. Y'ensomesa eya Bayibuli. Bw'owetegereza ne Balumi 8:16 paka 17 enyweza ensonga y'emu gyegenda maaso n'okuba nga erambika. Eraga nti Omwoyo yennyini ajulira wamu n'emyoyo gyaffe tutuli baana ba Katonda. Olw'17 era bwe tubeera nga tuli baana tuli basika. Teriyo muntu yenna agamba nti mwana ate n'agamba nti si musika. Abo bonna Bayibuli beyogerako ng'abaana babeera baki basika. Era egenda maaso n'egamba nti basika ba Katonda era abasikira wamu ne Kristo Yesu bwe kiba nti babonebonedde wamu naye olwo balyoke bagulumizibwe wamu naye. Buno si bwe bulamu bwaffe obw'okusanyuka obw'okujaganya ku kino ne kiri. Tulina amagenda gatulindiridde ng'era ga kitiibwa. So buli olowooza ku bino ssebo ne nnyabo bikunywereza ddala okulaga nti okubonaabona gwe nange kwe tusobola okweŋŋanga mu bulamu buno kwa kiseera buseera. Bakolinso 2 essuula ey'okuna olw'16 paka olw'18 lunywereza ddala bulungi nga lulaga nti weewaawo ekitiibwa ekitulindidde kizito okusinga okubonaabona kuno kwe tuyitamu okwaki okw'ekiseera. Ebyo buli lw'obirowoozaako bikuyamba okubeera ng'okola ki, ng'osiimira ddala omulimu Katonda waffe gwe yatukolera. So era omuntu asobola okwebuuza bantu bannabakyabo Katonda byategekera obusika buno. Bino bikulu nnyo okuba nga tubyejjukiza kuba bye bituyamba okubeera nga tetumera malala, kwepanka n'okutandika okwegomba enkola ezo ez'omuntu oli ow'edda oba enkola ezo ez'obulamu bwaffe obw'edda luli bwe twali nga tetuli mu Kristo. Laba abantu Katonda byalondera obusika. Yalonda abanaku ab'ensi eno. Yakobo essuula ey'okubiri onyo 5 enywereza ddala bulungi. Tetwali bagagga, twali banaku ab'ensi eno. Bw'otunulira Matayo essuula ey'okutaano Bayibuli eraga nti Katonda yalonda abanaku mu mwoyo. Bayibuli tekomaawo enyweza mu Bakolinso ekisookera ddala onyo 2:6 paka 2:8 nti abantu bano Katonda byalondera obusika. Tebaali bantu bagezi, tebaali b'amaanyi, tebaali bantu ba kitiibwa, baali abantu ab'owansi abayisibwamu amaaso abatalina kye balina. Ekyokulabirako eky'endagaano enkadde bw'osoma eky'amateeka 4:2 eraga nti Abayudaaya bano baali mu ttanuulu ey'okubonyaabonyezebwa mu Misiri
naye abo baali mu ttanuulu ey'okubonyaabonyezebwa mu Misiri ate Katonda bye yalonda okuwa obusika bwe. Ekibuuzo ekisembeyo ddala wansi w'obusika kye kibuuzo ekiri nti obusika bwaffe mu Kristo butegeeza ki? Obusika bwaffe mu Kristo butegeeza ki? Bw'oba osomye Bakolinso ekisooka essula ey'okubiri olunyiriri lw'omwenda okuddibwamu okwo kutuweebwa, Pawulo awandiika ng'agamba nga bwe kyawandiikibwa kwata mu Isaaya, ekyo ekitalabwangako n'amaaso, ekitawulibwangako n'amatu, ekitajjangako omutima gw'omuntu, byebyo Katonda by'ategekedde abo abamwagala. Bw'olowooza ku ebyo ebitulindiridde, ssebo ne nnyabo awuliriza, Bayibuli egamba nti tebirabwangako n'amaaso, tebiwulibwangako n'emitima egy'abantu tegirowoozangako ku ebyo ebintu, naye ebyo bitalowoozebwangako n'emitima egy'abantu, ebitalabwangako mu maaso g'abantu oba n'okuwulibwa amatu g'abantu, byo Katonda byategekkedde abo abamwagala. Ekitegeeza waliwo abaagala Katonda, waliwo n'abataagala Katonda. Obulamu obw'okwesiima leero bw'abo abatayagala Katonda. Obulamu obusuffu obw'abo abaagala Katonda si bwa kaakati, bwa mu maaso eyo, era ebitulindiridde teri muntu yenna yabirabyeko, teri muntu yenna yabiwuliddeko, teriiyo muntu yenna eyali abirowoozezaako. Era Bayibuli egamba nti ebintu bino Katonda bitubikwidde okuyita mu mwoyo, kubanga omwoyo gwe gukebera ebintu byonna era n'obuziba obwa Katonda. Ssebo ne nnyabo, era Bayibuli bwetyo bwenywereza ddala mu Befeso 1:17 ne 18. Ensonga ezo nkulu nnyo. Ensonga ey'okusatu mu kyawandiikibwa ekiri mu maaso gaffe kiba kigamba nti mwoyo naffe mwe twafukira obusika bwe twayawulibwa edda. Kati awo we tuli twayawulibwa edda. Kakulu nnyo kakutegeera. Bwe twogera ku nsonga eno egamba nti twayawulibwa edda, Bayibuli kikyetegeeza. Kikulu okutegeera nti no abasika bonna ab'obwakabaka bwa Katonda tebagenda kubeera nga baawulibwa bwawulibwi kati. Abantu bano baayawulibwa edda. Enjogera eyo teri mu njogera ey'ekyo Katonda kyagenda okukola. Enjogera eyo eri mu ngeri y'ekyo Katonda kyakola edda. Naye newankubadde ekyo kikulu kyakufaako, ensonga enkulu y'eno. Okwawulibwa kutegeeza ki? Bwe twogera ku nsonga ey'okwawulibwa, etegeeza okulonda okw'amagenda okw'abantu abamu Katonda kw'oyateesa edda. So bwe twogera ku nsonga egamba no twayawulibwa, okwawulibwa kutegeeza nti waliwo ebintu Katonda bye yateesa okukola nga tewali kintu kyonna kyali kibaddewo. Tutwale ekyokulabirako ekinaku, era nkakasa ddala ekigambo kyenkozesa. Twale ekyokulabirako ekinaku nnyo nnyini ddala, ekyokulabirako nga kinaku nnyo nnyini ddala. Twale ekyokulabirako taata oba omusajja omugagga ennyo nnyini ddala, n'agamba nti nga tannafuna baana bonna n'agula amataka n'agazimbako, n'atandika zi factory n'aziteekawo, naye ng'agamba factory zino zonna nina omuntu gwe nzitegekedde. Omuntu oyo si mulala ye mwana wange. Omwana nga tannalabisibwa, omwana nga tuteri n'omu amanyi omwana oyo anaabaawo ddi. Okitegeera? So kye tusobola okugamba ekyo nti omwana ono agenda okuzaalibwa ng'alina ebintu ebyamuweebwa edda. Ekyokulabirako ekirala kye tusobola okweyambisa kya ngeri ya bwakabaka, nti omwana azaalibwa leero mu nkola y'obwakabaka ne bagamba nti ali mu lunyiriri olw'obwakabaka, ne bagamba nti ye kabaka addako. Kati ekyo takikolerera, agenda okubeera kyali kyateesebwa dda nti bw'anaabeera omwana bw'ati ne bw'ati ye musika addako. So bwe kityo bwe kiri nti waliwo abagwa mu bintu naye ne batakola ki? Ne batabyasa. Katonda alina ebintu byateesa edda nga ebintu byonna tebinnaba kubanga bikola bitya? Biteekebwa. So yateesa n'ateekateeka obusika bwaffe nga n'emisingi egy'ensi gye teginnaba kubanga gikola gitya? Giteekebwawo. Era ensonga eyo y'emu tugiraba mu Befeso 1:5.
Ensonga eyokuna gye tulina nayo okwekkaanya mu lunyiriri luno olw'11 y'ensonga eno wammanga egamba bw'eti nga tutunula ekyandikwa mu bulambulufu bwakyo. Mwoyo naffe mwe twafuukira obusika bwe twayawulibwa edda mu kumalirira kw'oyo. Eyo ensonga eyokuna, mu kumalirira kw'oyo. Bwe twogera mu kumalirira kw'oyo tubeera tutegeeza ki? Ensonga eyo ey'okumalirira kw'oyo mu bulambulufu obw'olunyiriri n'essuula yonna gye tuvudde gye twagitandikira eyogera ku kye tuyita ensonga ey'okumalirira kw'oyo esonga ku kye tuyita obukulu bwa Katonda mu kusalawo kwe. Obukulu bwa Katonda mu kusalawo kwe, nti Katonda yateesa mu ye obusika bwaffe. Bwe yateesa mu ye obusika bwaffe, kye yategeeza kye kino nti tewaliiwo kintu kyonna kisobola kusazaamu ekyo kye yateesa. Isaaya 46 egendera ddala maaso n'enywereza ddala ensonga eyo otulagira ddala nti Katonda ky'aba ateesezza tewali kisobola kubeera nga kikola kikisazaamu. Isaaya 46:10 bw'eti bweyogera. Alanga enkomerero okuva ku lubereberye. Kati kye kifaananyi ekya kino kye tuli otunuulira nti Bayibuli bw'egamba nti mwoyo naffe mwe twafuukira obusika bwe twayawulibwa edda mu kumalirira kw'oyo. Okumalirira okw'oyo kwe kuno kwe tuli okusoma mu Isaaya nti bino Katonda yabirangirira edda nga tebinnabaawo, era ne kaakati tetunnaba kubanga tubulabirako ddala naye ekyo kyatuteeseza. Alanga enkomerero okuva enkomerero yaffe yeeno gye tuli okulaba mu byawandiikibwa yajogera lubereberye ng'agamba nti ekyo kye nabateeseza n'ebigambo ebitannakolebwa okuva ku biro eby'edda. Ayogera nti okuteesa kwange kulinywera era ndikola bye njagala byonna. So tewali kintu kyonna kisobola kusazaamu kye tuyita obusika bwaffe. Era ensonga lwaki tetukkiriza nti omuntu Katonda amwadde obulokozi ate omuntu ono afiirwa obulokozi. Afiirwa obulokozi yo Katonda gw'ataabwa, Katonda gwawadde tafiirwa. So ogwaffe gwa kugenda mu maaso n'okwekuumira mu kukkiriza ng'amaaso tugateeka ku Kristo omutandisi n'omumaliza okukkiriza kwaffe. Katonda yatuwanirira, tetwewanirira. So kyonna kyatandise alina obusobozi obugenda mu maaso n'okuba ng'akola ki? Akituukiriza. Era bw'osoma Yobu essuula esembeyo ddala 42 olwokubiri egamba mmanyi nga gwe oyinza byonna era nga tewali kigambo kyo kye wateesa ekiziizika. Tewali Katonda kye yateesa ekisobola okubeera nga kiziizibwa okuba nga kikola kitya? Kituukirizibwa. So obusika bwe twogerako bwa nnamaddala, tebuli bubeeze mu bigambo. Katonda wakutuukiriza ekyo kyeyayogera ajja butuwa. Ensonga lwaki tulina kukuumira amaaso gaffe ku ye. Ensonga ey'okutaano gye tulina okuba nga twekkaanya mu Befeso essuula esooka olunyiriri 11 yeeno wammanga Bayibuli gy'eraga egamba nti bwe tusoma ekyandikwa kyonna kigamba nti mwoyo naffe mwe twafuukira obusika bwe twayawulibwa edda mu kumalirira kw'oyo. Ebyo tumaze obbiraba. Ekyokutaano akoza byonna. Okalabyako akoza byonna. Ako kenjagala tubeere nga twekkaanyiza ddala. Ani akoza byonna? Akoza byonna si mulala ye Mukama Katonda waffe. Bayibuli wegamba nti akoza byonna kiba kitegeeza mu kubeera nti Katonda ye ntandikwa oba ye muwandiisi ow'emirimu gyonna. Emirimu egy'engeri ng'eno, emirimu egy'okutonda, emirimu egy'ekisa ng'omutwaliddemu okubeera nga alagano n'ekisa kye eri abo batannalokoka, emirimu egy'obulokozi. Bayibuli eraga nti Katonda affe mukulu mu bulokozi, yasobola yekka otulokola, tetusobola kwerokola, nga kw'otadde n'emirimu egya ebyo ebirungi n'ebikaawu mu bulamu obw'oyo agamba nti mulokole. Ti embeera ennungi zetwesanga nga tuzirimu ng'abalokole Katonda yabazikoze, ate embeera esobola okuba nga za kunyigirizibwa Katonda era abaziganyiza ku lwaffe olw'ekigendererwa ekisobola okubeera nga kyatuyamba okubeera nga tugendera ddala mu maaso n'okukula
nga tuleetebwa ddala mu kufaanana okwo okw'omwana we omwagalwa Yesu Kristo. Wabula Katonda waffe talina mukono mu kwegomba okw'abantu okw'obubi. Yakobo 1:13 egamba omuntu yenna asinga aba akemeddwa aleme kugamba nti akemebwa Katonda, kwa Katonda takema muntu yenna na bubi. Bayibuli bwetyo bwenyweza waliwo abasiba ku Katonda ebintu. Emirimu gya Katonda Bayibuli egiraga n'ebitali bya Katonda Bayibuli nabyo egenda maaso n'okubanga ekola ki ng'ebirega. So Katonda akola emirimu gyonna egyo emirungi olw'ekitiibwa kye, naye Katonda waffe talina mukono mu abo abeggulira ebintu ebyokwonoona ate ne bagamba nti wa Katonda w'amaanyi ateeka okuba nga yali emabega wa kino. Katonda asobola okuganya ebyo omuntu by'asaze okukola mu kwegomba okw'okwonoona kwe okubeerawo, n'ekyo tekitegeeza nti Katonda ye yavunaanyizibwa ku okwonoona kw'oyo omuntu. Omuntu oyo aba ayonoonye kyeyagalye nga tasindikiriziddwa, tateekeddwako mukono gwa Katonda. So ensonga endala enkulu nnyo esemberayo ddala era gye nabbuddemu essomo lino y'ensonga eno wammanga egamba bweti mu bulambulukufu obw'ensonga, Mwoyo naffe mwe twafuukira obusika bwe twayawulibwa edda mu kumalirira okwoyo akoza byonna, wulira, nga bw'ayagala mu kuteesa kwe. So essomo lyaffe tuliyita mu kuteesa kwe. So ebyo byonna bwe twogera mu kuteesa kwa Katonda tino akoza ebintu byonna nga bw'ayagala mu kuteesa kwe. Ekigambo ekikulu wano kye tuyita ensonga enkulu gye tuyita mu kuteesa kwe. Bwe twogera ku nsonga gye tuyita mu kuteesa kwe tuba twogera ku magezi agataliko kkomo aga Katonda nga gakolera wamu n'obukulu bwa Katonda mu kusalawo kwe. Isaaya 28:29 egamba nti Katonda waffe wanjawulo nnyo mu kuteesa ate era asukkuluma mu magezi. Olirako Isaaya 28:29 egamba nti Katonda waffe wanjawulo nnyo mu kuteesa kwe ate ayitirira mu magezi. Nti bino wammanga bitutegeeza butegeezi nti Katonda waffe okuyita mu kuteesa kwe mu kuba nti akoza ebintu byonna by'ayagala mu kuteesa kwe. Okuteesa kwe tekuliiko kkomo, tewaliwo kintu kyonna kisobola kuziyiza kuteesa kwe, kubanga amagezi ge tegaliiko kkomo, ate amagezi ge gakolera wamu n'obukulu bwe mu kusalawo kwe. Kati golowooza ku ebyo amagezi agataliko ekkomo wamu n'obukulu bwe mu kuteesa kwe. Ekyo kitegeereza ddala nti obukulu bwe mu kuteesa kwe bwe bukolaganira wamu n'amagezi ge agataliiko kkomo, nti tewaliwo kintu kyonna kisobola kubeera nga kiziyiza ekyo kye yateesa, kubanga wanjawulo mu kuteesa ate ayitirira mu magezi. Ensonga lwaki Pawulo bwe yayogera n'akkanisa y'Abefeso mu Bikola by'Abatume essula ya 2:7 yalaga nti yali abasomesezza okuteesa kwa Katonda kwonna, era bwe baba nga baali okubula kwali ku bo tekwali kuye, kubanga kyonna ekyalina okuba nga basomesa yakibasomesa. Era olwo omuntu omu yagamba nti Katonda yekka yatalina kyetaago. Katonda yekka yatalina kyetaago. Nga n'agamba nandyagadde okukola kino naye siina kino. Olwo si lulimi lwa Katonda nti nandyagadde okukola kino naye siina kino siina kiri. So mufunze kyenjagala nange okwongerako kwegamba nti Katonda talina kyetaago era talina kyatalina. Talina kyetaago era talina kyatalina. So tusobola okuba nga tunywereza ddala nga tugamba nti weewaawo mu kuba nti Katonda yakoza ebintu byonna nga bw'ayagala mu kuteesa kwe, ekyo kitegeeza nti obusika bwaffe bwa nnamaddala. Katonda yabuteesa mu magezi agataliko kkomo ne mu bukulu obw'okusalawo kwe. So byonna ajja bikwasaganya bituukire nga bwe yateesa nga bwe birina okubeerawo. Bino bituwa kyakuyiga ki? Kuteeka okweyongera okuba nga tugwa mu mukwano ne Mukama Katonda waffe, okumwagala ennyo, okumugondera, okukyawa ebyo by'akyawa, ate okumugulumiza buli kanyomero konna ak'obulamu bwaffe, n'okuba nga gwe ozzibwamu amaanyi nti bw'owulira amagezi ga Katonda gataliko kkomo, obukulu bwa Katonda mu kusalawo kwe, ekyo kitegeeza ki eri gwe?
ti byonna Katonda byatuteeseza birungi nnyo nnyini ddala. Togwamu maanyi, tozirika, tonafuwa mu lugendo, tokkiriza kwekkiriranya, wabula ddamu amaanyi, beera n'essuubi ti Mukama Katonda affe ensonga yonna eri wansi w'obuyinza bwe era ajja kuggusa ekyo kyonna kyateesedda. So sijja kuba nga nsukulumako wano, wabula ogamba nti ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo kibeere eri mmwe mwenna. Bw'anaabakkiriza ate era tulina asensikaana omulundi ogujja okulaba olunyiriri olw'12 lutusomesa ki oluvannyuma lw'okulaba ebyo byonna bye twakalaba mu nnyiriri zino 11. Weewaawo.